ye flow akabi lwaki oba oyita mu muyimbi waffe ow'amaanyi anti omuyimbi yali amanyi ku ground birala ma ayogeza nakwenjere shiba babalekawo ngelwaki tebakulekaawo olina kati omanya abo kokozi bondi bagita bata podcast kati oyo madamu podcast bamala ne bagenda nga bonna befudde abatagala basajja fensi nto wansi oli mukadde n'omusajja akula baragamba oyo mwagala agenda okwambula ng'oli jjajja wansi n'akuzaalamu n'akulekawo fensi erabika bulungi fensi yana wansi wa kinaana ati mujja kwefula abakabi mugambe nti fa abasajja weefula wakabi omutegevu ajja kukulekawo wajja agenda okuyitamu ojja otukaabire gw'owulira nga bakukyayo oli bubi tulina ekyakukolera wazze mu kantu omuyimbi w'amaanyi gakulema egenda n'onoonya ennyimba n'otandika kuyimba na eno badigaali yeereze alinga ali ku toyi y'enkoma bannanke bifo byogamba buli omu alina ebizibu bye kati yavudde from nowhere lwaki yalumbye Spice. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ngotulaba tuli wano ku mikutu ejjenjawulo subscribing liking commenting ate osharing video zino ojja kuba otukoze obulungi obutagambika. Ana yes nsanyusa okulaba kale buuza ku bantu hayi bantu kikigwe bannange ana ye nga weevuddeko ennyo ennaku zino hayi bantu bandeke nakwetuuba tudde no tudde eri kiriwo gy'oli swag mama yatabukidde omwana ow'obuwala Spice. Twali wano ne twogera ku nsonga za Spice ne Roger and you were watch balancing n'ogamba nti Spice yetaagamuko ka management still naye she's a good talented person. Shiba yavuddeyo n'agamba Spice kakkana nanywa ku mazzi nuuna ku vvu design Spice nakola atya yamugambye alinune ku vvu omukisa gwe amugambye akakkanye akajanja Spice ayitiriza n'agamba anune ku vvu omukisa gwe aguyinanga ye noyayina ngu ne bw'anaamulwana tagenda gufuna obugwe okitegeera mbwavaayo n'agenda n'amukolako zi interview ez'enjawulo n'akola biki oye tamuliiko okitegeera n'agamba nawa example n'agamba nti mu nsi bw'osangawo omuntu eyakola ekintu n'omukopperako muwe respect emugwana ne waba nga si kyaliiwo kati kiringa nga mbuno ye kukeera ku makya n'awalampa ba Juliana ne Irene Namugina awo twategeredde nti Spice awalampa amanyiira nga walampa kinaawe walampa mama nze nno munnaaye of course bonna bayimba bulungi naye nze njagala nnyo siipa tewali buzibu okuwagira ky'ogwowagira olw'ensonga siipa nze unless nga bano ba tiimu simanya tiimu holiki simanya tiimu biki nga be bavuddeyo ne bayomba naye najja n'akyogerako naye ono simanyi yakoze YouTube yabadde bamukyaziza yabadde yekka mu kantu ke yakoze akantu producer n'enfa ate nga twali twafa libere talina YouTube yakuyimba agiyina nenazze kati naanonye eki kubanga olw'ensonga nedda ayagala ku sente z'akasuku ayagala tuwulira byama bimuliko na nnaku gy'ayitamu atalina nnaku agirina maama mukwano Shiba talina nnaku
Ajina kyovula bera badayogera naleta n'ebyobufumbo yabireserwa nnaku nti bamuzaalamu n'akola ati wabbabu bajja kuddayo gye yasookera welimu ka musajja ate nabbi omukazi ekigwe manya kozi gundi yebagira tya podcast kati madamu podcast ye chano ye producer ye chano ye podcast erinnya lya show batoko let's talk about it ali mukantu byende kati lera yaza natunyumiza katonda kagera tunyumiza kati yavudde n'agamba ngenda kwogeranga amazima kubanga omwana wange wanakula nga tamanyi byaki tasanga byanywa olina otunyonyola ebyakaliyoki gyozungidde madamu simanya let's talk today simanya biki byonna olina bitugamba ebyakaliyoki yali atandika abakyala mukkirize mugaane mwetaaga abasajja yes nuovayo gamba wekivayo muina simu anti yes which is okay naye yavayo n'agamba nze ndi independent saagala musajja ekyo ekintu wokiraga abantu neyandikwanya akuleka ofuna abo abagenda okuyitamu bakuzaalemu bakulekewo ate olusinga ekigambo kiri wakivaako naye era shiba newe bamuzaalamu kati bamuzaalamu naye talina like kyeyali agezaako okugamba You as a woman you should learn to work and be independent osobola okweyimiriza nti omusajja ne bwaba akuzaddemu n'akulekawo towalirira tolekaana kati aleekaanya waliridde kyobulaba yagambye kinyuma n'ozaala ne wabawo akubudaabuda bambi ali mu nnaku nawe ali mu nnaku ye ani yamutwalako omusajja ate yabba mubbe yali wuwe omusajja weeyo America mbudita dance walo nedda ategeka bivulu omwami mumanyi bamwitani cause producer bamwita Jeff Jaffa nyumiza family javamu Jaffa mwe inamu balinga yabalangira London UK munnange ngage kati olaba wali abasajja jjulu nakulaba n'agamba nkayitamu buyisi bali ngaakwegomba kulaba Jaffa lwaki oyagadde okumanyira feminist yali yefulo wa kabi lwaki oba oyita mu muyimbi waffe ow'amaanyi anti omuyimbi ye yali amanyi ku grawundi birala ayogeza nakwenjereshiba babalekawo ngelwaki tebakulekaawo oyina kati omanya okoze bondi bagita batya kati oyo madamu podcast bamala ne bagenda nga bonna beefudde abatagala basajja fensi nto wansi oli mukadde n'omusajja akulaba n'agamba oyo mwagala agenda okwambula ng'oli jjajja wansi n'akuzaalamu n'akulekawo fensi erabika bulungi fensi kale yaana bafaako fensi eno fensi yaana wansi wa kinaana naye bannange ana kati mbuulira anti naye bannange ano omanyi omuntu w'ekinaana bw'abafaanana kitegeera wansi bw'abafaanana aba yayiikayika yenna embugobugo yenna enkanyanya ati mujja kwefuula abakabi mugambe nti fa abasajja weefuula owakabi omutegevu ajja kukulekawo wajja agenda okuyitamu ojja otukaabire gw'owulira nga bakukyaye oli bubi tulina ekyakukolera wazze mu kantu omuyimbi w'amaanyi gakulema egenda n'onoonya ennyimba n'otandika kuyimba otuleete music yafa bannange abantu mubaleke kati yazzemu agenda atandika kugira kantu bwaba yatandisewo akantu tekaliko interview tekaliko bwabisoma tekaliko biki yenna ng'atudde yenna eno badigaali yeereze alinga ali ku toyi y'enkoma bannange ogamba buli omu alina ebizibu kati yavudde from nowhere lwaki yalumbye Spice anti nange kale nze ekyantabuddemu Spice yabadde ayingirira waawo kyokka Jukira Spice comparing Spice ne anti laba oyo yali mukwano gw'abano bafiki famayi kabiki kati ennaku zino bafiki baagala nnyo oli oba yenna gwemuliko okitegeera akantu ako kategeera love tugikolere mujja akanyama tulye kabuzi alabika ennugu nemukwata buli kimu ekyo tesimanya tolulunka buli emu aba n'omukisa gwe byavuddewo naye babagambeko nammwe yabadde amugambako bugambi paati twagenda tunyumiza omusajja nga watamuwa sente za buyambi ng'azaala
yamutwala ne yazalira Canada. Ate omanyi kyoba yeetwala Rita Dansolo n'amubeera kajja bitunyumiza. Kubanga engeri omwami gy'abadde nga muwamu kakeya wano n'abaana abeeri owoyo omukyala abadde nga bamuleetera kino nakibagamba nti omusajja wakwana ng'alina omukyala akwagala nnyo n'akutijjisa nga yakakulaba agenda maladde wa mukyala wokaabe nobeera UZDTP. Yes, namba emu asigala namba emu bonna bajja kwegumya namba bbiri ojja kwegumya naye namba emu asigaza ekitiibwa. Okolayo akasobya aka namba bbiri ne bakulangira nga mukyala wange tabikola ebyo. Nze mbadde mmanyi kati yaddayo dda nali mmanyi oba wazaala mulenzi ng'oli azaala bawala bazzeeyo kyekikubonyaabonya. Kimubonyaabonya ayagala just gamba ku bantu yagamba baterere because she's an example. She's exemplary. Tuyinamulabirako mubasireeya banawulidde alinga abulirira abafumbo ali example mubasireeya muba n'abafumbo tayina mpozi atugambe nti omuntu nga tandika okuyimba kaliyo kyabeerawo batyo gira bwoti bakuyitamukitegera okunama bwoti naye ebyo nti obufumbo nene nnyo toyira kyogenda tugamba mama kuba kati gwe naawe wabugezezaako oli munaku enjere batagibwako adite mu byabufumbo tayina naawe siba obufumbo yabubaddemu 2 weeks n'abutegeera yabubaddemu na weeks 2 naye nga yabubaddemu mbadde era yebi musajja ali eri ng'ali eno nga bakwatagana terikwatagana naku ye mutawanya ajja atunyonyole waka nga wasiiba muddira akunamira ku stage kati that is nonsense wokunamidde mu bantu lwe wakatoba munnika okugjako nga watulimye bulimi byonna ojja vaayo obitugambe nemanya bumanya nti oswala bannaayi kati ojja otya mu kantu gwe baate bakuwa ekitiibwa naye olaba swag mama life gyemulaba I tap that blessing. Don't tap ekiraakaaba abadde mu nnaku ennene nnyo ennaku wagirabidde ku ki ana yabadde tayagala kukaaba yadde abuulirira baana babuwala mujja navaawo nga mutandika okugamba mwate abaana baffe bayonoonese abashiba bebabakunamira ererere azivuddeyo abannyonnyodde ate era mukiraba bubi kiki avuddeyo atunyonnyodde ki annyonnyola abaana bammwe engeri gye balina okweyisaamu nga bali waka mu bufumbo bw'ozaalira omusajja omufumbo olina kukola bwoti kati ye lwaki teyasirise anti omukyalo omufumbo tayogera bya mmaka ate yayogedde bya mmaka mbu kati nze omwana naakula aleme biwulira ku balala kambyogere ajja nabbiraba kuba byo badde obikolera mu kamera omwana wa Shiba Amira ali atya nze yamanyi akaanaako kalungi bannaye Shiba we ali kulabirira mwana ali herete obulungi ne herete nabyo byawukana naye maama sijakunyoko ana omwana ashiba byonna biina ekyo kyo tukikkiriziganyeko yakwogera ku mwana ndi muzadde I just love the way yafaanana tata oyo mwana mubi musajja mulungi ne maama mulungi amatama gali ku gajja kwatika kala ate leero kakati Shiba erese n'obulungi byawuka lwakuba munaye tuli sadde oyogera ku mwana wooli naye munaye byawuka ati bashiba oli kibagenda yomba alabike naye era maama si musanyufu maama musanyufu ate maama ndooza nabino bino mugundi gye yava eno gye yali ndooza nabyo byaleeta obuzibu awulira ennaku excuse me tumanyi bamute gundi ono kiwa gye yava bino bye yamugaana okuyimba ennyimba ze kiraka bimutadde ku stress Shiba ennyimba ze zakafulumya nga avudde wa Jeff zimumala zirwa yimbirayo olwa sizimanyi ozimanyi muyimbe eyo kitirivu nga luluwa neyanze mangurata neyanze neyanze wesibadde biri sipimika yaluyimba dda lwakati nga Jeff oyo omwana yavayo avuddeyo n'akola ennyimba
Omumanyi naye gwe. Kati nti tubadde tumusaba kalaasi galera mu ziriya endala za ice cream ezo za Jeff zalinako copyright ezo ice cream simanyi ezo. Kale fine. Akantu akaveemu kagenda mwokesa. Akantu ye ng'omukyala. Nedda yogera mazima. Naye baba watu yogera mazima yogerera abantu. Bambi akantu kaveemu. Simanyi yamuwadde magezi. Bamulememu amagezi kati tukuba oluyimba maama tufudde yazze mu kantu n'alyoka anti nalulungi wojja mu kantu ensi tama yokka entuula yakola wano anti nawe yakozeewo obukozi Katonda enlargement after munnange basi singa ffenna buli we tuzaala Katonda atuleetera obubina ne tugejja singa lunaku muli baalu nnyo mmwe muli baalu nnyo oli omwana olaba bazaalira Canada be bafuna obubina waawe oyagala onyimbira tugendeeyo gye bazaalira gye bafuna obubina sigala wano newoba okaagala ebyo nabyo ayina bitunyumiza mu kantu ke anajja ate bune yatandisa anajja n'abitugamba tali kyatagenda naye era ajja tugamba mazima nti Katonda ye yabyongera kubanga yagamba abavandimwe mulabye abavandimwe ningamba Shiba akabina yali akeesunze Katonda yakamuwera mu right time ewaabwe w'Abashiba woozaala ojja akabina n'amahiipu nnyo anti bavandimwe nga bwe yali nga mwakyatannazala nga yali tannayingira buvandimwe buvandimwe bwali tebumuliko maama wo nenfa munnange byebyo ebya Shiba ze saamusanyukidde kulumba spice soka kana ka spice kana k'abantu sipa muntu w'abantu lwaki nkugamba bwe nti kansoke mpe submission sipa yali ku Galaxy ne bamugamba ku kukola kolabo ne Shiba oba amasasi kikyolondawo nagamba why shoot me ki ekitaliiwo wendi naye waali sobola okukola oluyimba yandasaninga sipa agezaako okweripa ku amamaswa kamweripako sipa muntu w'abantu ate muntu wa wansi owa waggulu buli wabeera yeeyisanga w'omusanze naye nze mumiitinzengako sipa ampisa bulungi sipa waddala naye ne Shiba muntu w'abantu nedda naye namumiitingako Shiba eza lwakwakale bw'aba takutegedde nga tannakutegeera tosobola mutegeera naye wakutegeera aba akutegeera nanti kati oli ye talinda mutegeera byebyenjawulo nti ye akusanyukira nga wozze n'akutegeerera eyo no Shiba ayinamu kiri nti abantu bwe baba babeera okumpi mumanyiira ate bwe mubeera omuntu ewala mubeegomba kati aba ayagala n'akuwako ka distance n'osobola omwegomba bwakusembeza ennyo wano akamanyiro tomwegomba mama tomwegomba sikyegomba abantu ba social media basula bakaaba lwaki neegomba ngwemmazi kambeera eno yazaala nga nange ngenda zaala nfuna akabina ngawo yakafuna ekikulu kuzaala kufuna lubuto ate nno Shiba yali agamba aba proud nakyembekedde mwenna abakoze nga muli okay with it bayinawo ekyo kikoyo omwana ye yakisaba ekyo kyokumubeera single mother nga yakisaba bannange ye yakisaba yajjanga mu kamera nga tannafuna lubuto n'agamba nze saagala beera na musajja njagala zaalabuza si we kyali naagwa kwoli ng'oli yawulira bulungi si wate bwe yagamba nze njagala ate kati yavuddeyo n'agamba n'ozaala n'agamba ye agenda na mikwano gye n'atabeerawo kati wulira ennaku ate nga gwe wabitusaba nti oli gumite naye empalana ya Spice ne Shiba eva ku ki ndowooza ku nnyimba mbadde ngenda kibuuza gwe maama nze we natandikira olaba abantu bano nga nalaba baali bekwata n'akyala ne ku show ye Shiba n'agenda ku show ya Spice ku Serena ne bayimba time ejja Spice yalina omuzinyi Rita Dancehall wamma ye yabaawula mujjukidde Spice wabeera n'omuzinyi mbu Rita Dancehall n'atandika okuinsultinga ngani mukama we Sipa kati
atuuka mu insulting nga sipa zivaako agamba nayo n'omuwala sigenda muyisa mu ngeri ya kigeto kamuyise mu ligo mateeka amutwala ku poliisi amuloopa bw'amuloopa omukulu omukulu Shiba ajjayo ani Rita Dansol bw'amugjayo amwezza kumbe naye yali yamwegomba dda amuzinire kati ani bw'ate teyakoma okwo abaana ba Shiba Holic ne batandika okusojjani Spice bw'ate ne Shiba agamba ne babayita Spice Gadgets nabo baamuyingiranga kati ye Shiba agamba simuyinaako buzibu wadde olutalo naye why would you go interview after interview ngonjogerako tagendangako ku interview after interview mpozi ono agambe nti nalina stress ze zabufumbo ze zimutawaanya ekisookera ddala yagambye nti omukisa gw'oli si gwe gugo ye ekyamubbisa omuzinyi w'oli kyali ki teyamubbaya oli yamusuulawo n'agamba teyamusuulawo baalina obutakkaanya nange ne wembeera nze nkunyiigira nga nze ndese maidi ewaka Julia omulabye maidi ankoze ensobi ngeze ne addemu ssente mujje mu kyalo tutegeegegane mu maidi atandise okumumanyiira nawe nkumanyi ozze omugjeeyo ate omututte ate mutandise okunvuma mwe lwaki mba sikunyiigira ani ayina ensobi awo ensobi eba ya Shiba nga tannayogera alaba ensobi naye gye yakola munne alyoka ayogere Spice agenda ku interviews ne bamuggyako interviews ne bamubuuza kweza entalo oba tebazimubuuziza tasoogerangako of course banukula bye babuuzize togamba omuntu aberi n'ayogera Spice yali yetaddemu kamera ngono wazeetaddemu n'amutandika Shiba ndeka kyali kibaddewo sikirabangako ne maama ono yayambadde mu nnyumba ye oba mu nnyumba bawa n'ategeka luumu n'atula mu katebe ng'atusitamidde n'atandika okuvuma munne yande tasitamye ayambadde naye nti eyo si yentuula kozi muvandimwe nange ndi muvandimwe nawe oli muvandimwe waba muvandimwe ndi nange olinda nzaale ngenda kujja akabina naye olina ebbina n'atuula bw'ati yenna ng'ali ku ppoti n'atandika otuvuma nga kuki Shiba Holic be bamanyi tebaagala mazima naye nga bye yakoze tebyanyumye era n'akantu keffe tetwakasiimye agenda kujja tunyumiza birala kati akuyingiza akantu kiki kyamuyingiza tusuzanjala ezensiza akantu kati buli omu agenda kukola tusuzanjala Shiba ddala woyimba mpozi wananga Shiba toyagaliza ayina YouTube bbiri ayina YouTube eyenyimba ayina akoze n'eyakatu bannange ayagala kulya sente wava wa mirundi ebiri woowo akantu kaleke mwana gw'oli mubi mulungi mubi kale kati mu kantu wano wabeerera omubi munaye eza copyright ze Shiba yaropye yaropye Jeff Kiwa nkutidde maama ani age yaropye ali awangula obuzibu bwa Jeff yaropye oba obulungi bwe buli Jeff alwanira Jeff ali invisible okimanyi mu bannayuganda emiliyoni 4 tebamanyi Jeff kituufu nange tewali yali amanyi kalinga ng'ono gundi munnange ono ani ono abadde owa Spice ono Looja manager Looja bulimu abadde amumanyi naye nze Jeff bannange naye ate era manager Looja amanyi ow'okwogera naye munaye Jeff alwana entalo kubanga tebamumanyi ezo bajamuwulira that's the problem weri nti naye ate ekirungi advantage Shiba gy'alina nti amumanyi nnyo Shiba amanyi nnyo oli n'oli amanyi nnyo ono bonna beemanyi nti bajja kutegeera naye batuule ku mmeeza mutuule ku lwaliiro nga baali bakoze bonna mwogere kimu kigwe yavayo mu bubi yavayo bwali bubi bwe butyo naye nga si bwe buli awo Shiba n'akola ekyo kina lwakuba kale manager Dirisa ye yali yeera ng'akyali era we Jeff nga yamuliko nti Shiba yatambula ne Dirisa we that's why olaba nga Shiba ali consistent because Dirisa amanyi yavaayo bubi bwakola era kubanga obanga wavaayo mane oli manager yali yakumanaginga eri nga mwena ne mujja eno mu TNS ate no TNS eyo ogiraba
nange bano baza kwetega era bakyala ba ana tukole tonyesamira kiki gyo leka nawe mala okunoonya olugambo nedda sebo manya baagala gwe mazebya wena lyakanda yakulya kunywa nedda sebo mpozi baagala kagatta neddala bicycle cake baagala gula bicycle cake ensonga bwezite bwe ziri Shiba ali mu kooti yaloopye manager Chiwa ne Chiwa yaloopye Shiba ku bombi gwali yatulaba teeka mu comment section otubuulire ani gwe gw'osuubira okuwangula omusango guno Jeff Chiwa muntu si wa kamera naye mulwanyi mu bintu bwe bijja mu byamateeka muleke mulalamu ate era ne Shiba amanyi manager we era yali amukwasaganya lwaki abantu we babanga bakola n'omuntu ne bavaayo lwaki abantu bateekawo olutalo tewali lutalo nedda mukwano n'olwo luba lutalo tewali lutalo n'olwo luba lutalo wamma teruba lutalo banange ate kati kambeereko ku saidi ya Shiba wangi gy'oyimbira ewonfiireyo bufiizi tewali lutalo just that balemeddwa Chiwa manager Jeff Chiwa yakkiriza Shiba okukola ennyimba ze yakolera mu TNS ku stage wokka ku YouTube wawe Shiba kyatayagala kukkiriziganya nakyo Shiba naye nakyemalira agala akasente kawana akafune n'akeeri akafune kati Shiba nedda banna Shiba n'oba mulungi omu oyagala omukazi ate tagenda tufuukira kizibu buli ke tunaakwatakwata YouTube ya Jeff Chiwa ayagala gyeyo sente ku stage afuneyo sente mu kantu ofuneyo wowe maama nze nenfa bw'onooba mulungi omu bw'obanga akukkiriza ozirya ku stage ziri zimulekere ziri ze zisinga naye kati nze mmwe mumanyi nze kyesaayagadde kyakantu kaveemu akantu kaveemu tekakunyumidde kajja munyumira yazzamu na busungu kabaddemu busungu nnyo oluddako agenda kujja nedda sebo obuzibu Shiba she's not a pretender she's real kati wajja nga kyayina kyekyo kya expressinga kati n'ebyomumaka nti ajja kubitunyonyola olaba yatandise okutubuulirira kitegeeza atubuulirira kubanga byeyafunye wali eri nze simanyi mmwe abamwagala situtubuulirira mukwano bwakulemya naawe okimanyi bwabuleke obufumbo balina obwogerako bano bannalongo kitone baka abasajja buva ku bufumbo ne spice talina waliwo abantu boolaba kati gwe Shiba asobola okubuulirira ebyobufumbo n'owuliriza ki kyolina okuwuliriza nti kawigi akabbeeyi we kati bina enjala teekako tuula ng'otusitamidde byebyo yatudde bubi mu kantu bwe yakoze akantu nze seyantuulidde mulungi nze nga faani wa Shiba holiki enkula saagisiimye maama toliimu mu Shiba holiki yatudde bubi ate nno atukolera zipaadi ez'omulembe azikole yeebale mukyala muyiiya so innovative naye akantu akaleke maama tajja nakasobola mukambwe nnyo kana kantu tekasaana busungu nti nze nja kujja ngambye Saalongo neesonyiwa mukando olwobusungu wankoze woti ekiro saakiziibye omuntu w'obusungu tasaana promota Jeffa lwaki yaleseewo Shiba kiki lwaki mwagala teyamuleseewo teyamwagala bya bufumbo bannange bakazi twawula obufumbo n'okwagalako obwagazi ojja genda olowooze nti bambi ajagadde ofune olubuto gaana oddujja mukumba omuyaaya akwagaddeko kakiyaye abajjafa wandibadde otugambirawo nti mukwano tewajjamuno famire y'oyo promota mbu teyasiima mulamu otidde
mwenga banyo bati mumusima mulekeyo ati balangira mbu abaswaze n'abaswaza biki oyo mwana ow'obwala gwoyiwako amata n'onywa n'amazzi anti oganywera wuwo si waba naye bannanjogera biki amata oganywera wuwo si wabali ku famire y'abali munaye mbu tebamusiima ate jjukira bwe baali bagira bya kiyaayo mbono yafuna olubuto mbu n'agaana oddujjamu kati nga jjamu lwaki anoonyeza olubuto okumala ebbanga wagabulidde mbu yali yayegezaako n'okwekuba amazzi nange nagawulidde mbu n'amazzi age banaye abantu mwe mwogera mwavaayo wano nemutugamba obutosi bwa musajja era oyo shiba nekkeko leererere kati saawa zino ate yamuleseewo kati yamuleseewo kati shiba lwaki yazala mupromoota because yali ye sekita gyalimu nedda sekita gyalimu naye n'engeri gye yali yeetwalamu twali tetumusuubira musajja mulala tobula yafuna olubuto bantu balowooza lwa minisita lwagundi n'oyo omusajja tomuweebule mukwano simuweebudde naye omusajja nga simuwewufu waddala musajja alina waddala kugwe kushiba mulamu saamusiima gwe mulamu tewamusiima nga muganda wa Jefa ngamba nze nga muganda wa Shiba saasiima mulamu gwe twazaalamu kusinziira ku muganda wange engeri gye yeerakamu mukwano tojja siima lwakati muganda wange Shiba yeeraga kati akantu ketuzzeemu tuli timu kuzza Jefa wani naabo nyabo wali omukazi w'omukulu olowooza yatudde mulogo simalira kumanya ayogera tavaamu kigambo naye omusajja akola ebintu ebiri contradictive ate alabika omukazi oli talina mwana mulenzi wali olabika nga bapositinga omulenzi ne bano abaana yazadde omusika awo kale mukyala bajja mutwala bajja mutwala naawe leka tefanga ayagala pepi nedda mukwano ebyo obimanyi eno ku gulawundi birala omukyala yazze n'atukaabirira bino byeno ekifaananyi Shiba kye yatulaze mu kantu ke yakoze ali bubi kyogamba eno laabu terina kwegenda leka waggulu oba weefulaana eno mu kamera ti oli gubite yamala oveeyo ng'oba kutta kyogamba byetumanyi nti tata wa Miru amwagala nnyo byeno kyaddondo naawe bya wano Uganda omutijjukana bannange eddadi eri bagamba twalaba dda ye